Omuwabi wa gavumenti Peter Mugisha awonedde watono kugajambulwa b'enganda n'emikwano gy'abavubuka ba DP abakwatirwa nga basaalimbira ku Paalamenti bwe bali baagala okutwala okwemulugunya kwabwe wa Sipiika wa Paalamenti Rebecca Kadaga. Abavubuka aboogerwako bakwatibwa Ssabbiiti ewedde nga bavunaanibwa emisango gy'okukuba poliisi awamu n'okukuma omuliro mu bantu. Kino kiddiridde omulamuzi Joan Akiro okugoba okusaba kw'abavubuka bano okw'okweyimirirwa kwe baleese olunaku lw'eggulo nga basaba okweyimirirwa ku kakalu ka kkooti. Okusinziira ku mulamuzi Joan Akiro, abavubuka bano babadde tebalina nsonga nnambulukufu ebakkirizisa kweyimirirwa. Ono ayongeddeko nti n'abajulizi abaleeteddwa okweyimirira abavubuka bano nabo babadde tebamatiza kkooti kubanga ebiwandiiko byabwe byabadde tebiraga wa gye bava. Omulamuzi Akiro annyonnyodde nti bano bwe baba nga si bamativu na nsalawo ya kkooti basobola okugenda mu maaso ne bawaayo okusaba kwabwe nga bamaze okutereeza ensonga zaabwe. Oluvannyuma lw'omulamuzi okuwa ensala ye, abavubuka bano bavudde mu mbeera ne batandika okusaba ebiwandiiko byabwe okuva eri Ssaabawabi wa gavumenti ng'eno bwe bamusika n'ebitogi. Oluvannyuma bano bazziddwayo mu kkomera e Luzira. Kingdom TV amalindirire Basirika Sarah ne Ekaka Ronald. This is Kingdom TV.